mu ssimu Netanyahu gye yakubira Trump nga boogerezeganya ku lutalo olwa Iran. Netanyahu yayita ekirowoozo nga baagala okubeera nga bakuma mu bantu omuliro bannansi ba Iran batandika okubeera nga beekalakaasa naye nti Trump n'amugamba nti munnange bonna bajja kubamalawo bumazi. Kakati munnange bw'atyo US President Donald Trump bwe yagaana ekirowoozo kya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu wiiki ewedde okubeera nga bakuba omulanga eri bannansi ba Iran okubeera nga bagenda ku streets okwekalakaasa nga bawakanya gavumenti yaabwe okusinziira munnange ku mawulire agava eyo. Era Trump yategeeza Netanyahu nti lwaki twandigambye abantu okubeera nga bagenda ku streets ate nga tukimanyi bulungi nnyo nti bagenda bukubwa. Trump bw'atyo munnange ng'ali Netanyahu ku ssimu ku lukomo lw'essimu era nga Mr. Netanyahu ye yali agamba nti okusinziira ku bye yali alaba ng'alaba regimu ya Iran eri mu buzibu butagambika nti basobola okukozesa abantu nga akadirisa mwe basobola okubeera nga bayitira okufuna omukisa okulaba nga bongera okugidestabilizinga okugisuula. Naye Trump na expressinga concern ng'agamba nti abantu okubakumamu omuliro kino kigenda kuleetawo ekitta bantu. Mu January Trump bw'atyo yakuba omulanga eri abeekalakaasi mu Iran okusigala nga beekalakaasa era n'asuubiza nti obuyambi essaawa yonna bujja oluvannyuma lw'okubeera nti baali beekalakaasizzaako okuviira ddala 2022 wabaddengawo okwekalakaasa. Kakati mu ntandikwa y'olutalo era Trump yategeeza nti bannansi ba Iran balina omukisa okubeera nga gavumenti bagyeddiza nti US combat operations bwe ziba ziwedde naye okuva ku olwo munnange taddangamu kwogera ku byakwekalakaasa kubanga ebintu byakyuka. Human rights groups bano bagamba nti enkumi n'enkumi z'abantu bannansi ba Iran abeekalakaasa ku mulundi guli battibwa nga tetunnaba kubeera nga tuyingira olutalo. Bagezaako okwekalakaasa olwa ebyenfuna ebigudde ssente zaabwe okunaabuuka era nga balaba ne regime erabika ng'etalina gye batwala nnyo okusinziirako bo. Naye ripooti okuva mu basawo mu ggwanga erya Iran zigamba nti abantu abaafiira mu kwekalakaasa okwo baali baweredde ddala 2,000 jjukira nti okwekalakaasa bwe kulwawo ennyo nga tekutuuka ku kigendererwa abantu babeera bafa ate era kusobola okukona. Kakati bwe batyo Trump ne munywanyi we Netanyahu ne basalawo balinde okulaba nti oba bannansi ba Iran banaagenda ku streets nga bagoberera annual festival eya fire okusinziira ku nsonda. Naye reports ziraga nti ebyali ku ground byali biraga nti batono nnyo abaagenda okubeera nga beeyunga ku US Israel bombing campaign kubanga Netanyahu yali agambye bannansi ba Iran nti mu kaseera ako ennyonyi zaabwe zikuba buli wamu ewali terror operatives
ku ground kati ng'abagamba nti bannansi baveeyo bajaganye nti kubanga bo nga America ne Israeli baali bawookinga baali bakola ogwakalabalaba nga basinziira mu bwengula nti we are watching from above mugende mu celebrating naye munnange bannansi ne bagenda batono nnyo bagenda batono nnyo ate era ensonga eno eyinza okwesigamizibwa ku kubeera nti nno ku mulundi guli ng'oggyeko abantu be batta mu kwekalakaasa naye ate okutta ayatolla ekyo nakyo kyaleetawo oba oli awo abantu abamu okwekuba mitima ne bitegeera obukulu bw'ensonga ate era n'abalala bayinza okukiraba kubanga bannansi bayinza okwagala okwekalakaasa bo beekyusiza obuyinza bwabwe naye ate ne batayagala kwekalakaasa kuleetamu third party kubanga babeera bakiraba nga abatunze eggwanga lyabwe ekyo nakyo kiri awo kakati munnange Netanyahu ye yakirabanga okuteekawo embeera eya popular uprising abantu okubeera nga bayimuka beekalakaase nga eyalibadde core objective naye ba American officials bo bagamba Trump kino oba oli awo akirabanga kwegamba okukyuka kwa regime akulabanga eyalibadde nga bonus Trump ye yagamba nti regime change mu nnaku entono ezaasooka ez'olutalo baali bagendereramu kulaba nga baziyiza Iran okubeera ng'ekola nuclear weapons kyekigendererwa ekisewuka era ye n'akakasa nti olutalo luwanguddwa US eruwangudde newankubadde nga mu ebyo bye baali boogera ku kukyusa regime kuba balowooza banakuba Ayatollah ne bamutta regime ejja kukyuka bukyusa ejja kunafuwa then ne nuclear programs bazisabotaginge naye kwebyo byonna byonna nti tewaliiwo kye baali batuuseeko era nekireetera n'abantu okubeera nga bakritisayizinga bagamba nti ekigendererwa ekya conflict eno kirabika ndowooza Iran yakiyiwako amazzi kakati kigambibwa okuba nti US intelligence bwetyo netegeeza Donald Trump nti regimu ya Iran erabika ekyaliwo nnyo mu buyinza muyinza okuba temulina kye mwali mugikozeeko era ekyagendera ddala mu maaso kakati awo Trump n'abeera ku domestic pressure jukira nti amafuta beeyi erinnya era nga kigambibwa okuba nti mu kuwa point ze 5 nga aziwa mu pulaani y'okubeera nga bakomekkereza olutalo Tehran ze yagaanye era nga bo tebaagala kubeera mu direct talks na US oba na Israeli nga wano Iran foreign minister wa Iran Aragachi ku Lwokusatu yatutegeezera ntugamba nti obubaka babufuna okuva eri ba mediators Pakistan nga yensi ndoze ekiwumye mu mutwe okubeera nga ekwasaganya embeera eyo bafuna bufunyi bubaka nga buyita kati muzinga Pakistan naye tekitegeeza nti okuteesaganya kugenda mu maaso Aragachi bwe yatugambye tekitegeeza nti okuteesaganya kukola ki kugenda mu maaso kakati munnange embeera bwetyo bweri ebintu nga tebitambudde okusinziira ku plan nti oba oli awo mwali mwesiga nti abantu bagenda kwekalakaasa ekyo ne kitakola nga bali basobola okubeera nga bakicapitalizingirako ne kitakola kitegeeza nti awo weewali obuzibu nti ekigendererwa ky'olutalo kyobutula nga abantu babuuza ekigendererwa kyekiriwa kuba abantu bafudde abaana b'amasomero babasse ensi endala Iran ekubyeyo emizinga ereese obunkenke amafuta galinnya ebbeeyi ennyonyi tezikyatambula okusinza ku sikedu zaazo eza bulijjo kitegeeza kufiirwa ssente ekigendererwa ky'olutalo kye ki
abantu babuuza okwetooloola ensi yonna.